muzannyo gw'okusitula ebyuma ogwa powerlifting, Ssembatya ne Mbaziira be bawangudde ebyapa by'ettaka bibiri ebyateereddwawo Century Properties eri abawanguzi b'empaka eza Central Powerlifting Championship ezifundikiddwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Yadde aliko obulemu Mbaziira tewali amusinze kusitula byuma mu mutendero gwa bench ng'asitudde kilo 108. Nga bwe nali nayogera nti ngenda kukola likodi nti kilo ze ngenda okusitula n'abataliko bulemu tebasobola zikola, nali nkikakasa nti nja zikola, naye era nebaza Katonda nti omukisa olumu gugiraawo kuba nali sigenda kuzanya, naye ne ngamba nina okuinspiringa balala balabe nti no tusobola. So ngenza okukakana nga nsituse n'ekyapa era n'ekyamazima nkoze likodi nti empaka zo ndaba gyendaga. Ssembatya awangudde omutendera gwa kilo 12 ng'asitudde kilo 65, n'addirirwa Ssekitoleko Arafat asitudde kilo 510. Obuwanguzi busingidde ddala kuva mu squat, benchi, deadlift. Koze bulungi nnyo era mbadde mulungi nnyo. Ndowooza abantu bonna babadde balaba. Mpulira bulungi poloti kubanga bagimpadde. Mpulira ddala bulungi nnyo. Mu bakyala, Jode Alberto Ruth yawangudde ng'asitudde kilo 305, n'addirirwa Najjuma Zulaika asitudde kilo 310, olwo Namata Esther n'asitula kilo 205. I've just come back from delivering Nakawere, so I didn't really expect so much, but I've been training, so I was like, I'm going to give the best that I can, and I expected not to find so many people, most especially the women. Abalala bawangudde mu mitendera egy'enjawulo mu kilo 65, Kamoga Umaru yawangudde ng'asitudde kilo 475. Mu kilo 75 Mukisa David yameze banne ng'asitudde kilo 485. Mu kilo 85 Nono Geoffrey azeetisse ng'asitudde kilo 510. Mu buzito bwa kilo 94 Mugisha Michael yawangudde ng'asitudde kilo 65, so nga mu buzito bwa kilo 95 Kalungi Fahad yawangudde ng'asitudde kilo 585, olwo mu buzito bwa kilo 12 n'okudda waggulu. Ronnie Maweje yeetisse omutendera guno ng'asitudde kilo 665.